Mpuliriza nyongero kubanga nkwebazaako muganda wange wenna kyekumidde ku mukutu oguba olunaku lwa Sunday nkujjukiza nti leero lumu omwezi ogwokusatu so tokyerabira ekyo bye watetenganya okubanga okola sofoli na kubanga obitandiseeko tolinda kutuuka mu mwezi gwa mukaaga ogambe mbu ate mbu simanya ate wenina okutandikira okukola no tandika kati olabe ng'obulamu obutambuliza ddala mu bulungi nnyo ddala kubanga oyinza okutuuka ate eyo mbanga ng'olaba embeera ekaluba. Kale programu agafa mu nsi tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya agali ku mimwa gy'abantu wano mu ggwanga Uganda g'okufa kw'omulenzi amanyikiddwa nga Martin Mavini Bukenya yafiira ku side ye Kawande eyo nga bagamba nti yali afiiridde yafiira waabu wa muwala gwe yali akwana bigambo bingi bivuddeyo emabega kaawo zaaka nga tuvunaana taata yes nti yakozesa omanyi ebiseera ebisinga bw'otakola kunoonyereza nnyo oyinza okutta omuntu nga totegedde kati taata yakozesa obusungu tho n'omuntu gwe yakozesaako obusungu mutwagezo kizuula nga yalina obukosefu bwe. Kakati omwana ono yattibwa ng'ennaku z'omwezi 14 February omwezi oguwedde ekawanda bwe yali mu maka w'omuwala gwakwana kyajja kitya. Kakati ffe be tubadde tulina ku mumwa nga tugamba nti omulenzi yali atutte kamuli kuba history gye twafuna yali atutte kamuli ewa girlfriend we taata n'amukwatira mu maka ge n'amukuba abantu ebintu ebibadde bajyogera mbu n'amukuba nnyo n'amala n'akola ki n'afa. Kakati ebyavuddeyo okusinziira ku mwana muwala story gye yakoze ku channel ya Saimo Kawalata era by the way njagala kusooka kubeera kuyimira wano okwebaza Saimo Kawalata lwansonga emu. Saimo tubadde mu ggwanga muno tugenda kubeera n'emirambo ebiri abantu nga baafa omunga yafa mulamu omulala nga yafiira ddala. Lwaki nti Martin yafa nga akubiddwa allegations ezo zitulina ne taata teyakyegaanye kuba nti yatta omwana yamutta naye mu butanwa. Kakati omwana muwala ku biwundu byabadde alina engeri gye kubanga sitole ya omwana muwala ono gye yabakoze yalaze nti omwana mulenzi bafuna obutakkaanya ne maama we Martin afuna obutakkaanya ne maama we bwafuna obutakkaanya ne maama we obutakkaanya bwava ku kinti Martin baamuleka ku Martin yakolanga ne maama we n'amuleka ku mulimo ku dduuka bakolerawo ku Hamu bamuleka ku dduuka ku ssaawa 2 Martin n'avaawo n'agenda yeekuba ebifaananyi bw'agenda okwokuba ebifaananyi yalwayo mpaka ssaawa 6 agenda okudda nga nnyina yakoze eki yakomyewo dda obutakkaanya mu bazadde bubeerawo n'abaana. Kati bw'akomawo maama we n'amulenya n'amugamba Martin obadde oli ludda biki n'ayoma ng'omuzadde. Martin kye yakola n'abazadde tukuze nnyo abaana baffe nga artist basobola okubaamu ak'obuntu. Martin kye yakola ng'ava ku dduuka ewa nnyina olw'okuba amuyombesezza waliwo abantu mukuba mbadde akuze Martin abadde ageze mu senior 6 aba muntu mukulu olaba omuyombeseza abantu alaba nga akola ki jjukira ku kizimbe okwo kuyinza n'okubaako obuwala ngo Martin abadde abwegwanyiza kati omuzadde olaze nti oyombesa omwana ku ki omuyombesa mu bantu. Omwana kye yakola ng'ava ku dduuka lya nnyina ng'agenda ku dduuka erya mukwano gwabwe omulala. Bw'atuuka ku dduuka eyo abeerayo nnyina akomawo ajja amusanga amugamba nsobedde mmanyi wagenze biki kyali wano ayomba embantu. Martin ng'akwata kkuba avaawo teyadda waka basula matugga basula Kawanda Martin ne maama badde basula Kawanda yakwata lye matugga ematugga agenda waani agenda wa girlfriend. Kati bwatuuka ematugga jukira walaze wa girlfriend akimanyi bulungi taata ne maama yagenda Canada taata waali naye akola safari tabeerawo buli lunaku kati akwate ekkubo
agenda ava kuduuka ajje Matugga ewa girlfriend ndoze ekifaananyi kyenkusigidde okiraba nti akimanyi bulungi nnyo tuwendaga maama w'omuwala tabeerawo ali Canada taata w'omuwala era naye tabeerawo alikola safari ajja bwalumu because babadde nga babyogeranga n'omuwala ku ssomero kubanga omuwala abadde bakusomera ku ssomero lyerimu kakati omulenzi atuuka ewa girlfriend saawa 4 za kiro nno amugamba owaayi akonkona bamuggulira omuwala avaayo amugamba kiki Martin amugamba nsaba kunsuzaako ebiro 4 z'ennaku 4 nsaba kunsuzaako wano ennaku 4 ng'amubuuza kiki nga tufunyemu obutakkanya ne maama naye ewaka sikoze eki sizzeeyo njagala kunsuzaako wano omuwala ng'amugamba sigenda kusuza nnaku 4 taata ajja kukola ki ajja kujja akusange wano ng'amugamba ngenda kusuzaako olunaku lutya lumu enkya obukya ku makya onoonye wookola ki woolaga ng'omulenzi bamuyingiza mu nnyumba nga yeebaka mu ntebe kakati enkeera bwe bukya omulenzi engeri gye talina gy'alaga ate ono girlfriend era teyagenda eyalina okusulawo ennaku 4 nga gukwata omwezi because agenda towards Christmas period zaawo Christmas etuuka bagiriira waka olusooka baluliirayo tuyingira mu period y'okulonda teyaliyo mu gwa January awo nnaku z'omwezi 15 tugenda mu kulonda wonna ng'omulenzi ali waka wabula taata bwe yajjanga bwe yalinga agenda okujja abadde nga akuba essimu ewaka njija okyagera kati bano nga bafuna oluwenda taata agenda kujja nga bajjawo omulenzi nga bafuna gye bamukola ki gye bamuteeka kakati taata olunaku lumu yajja ewaka yasooka najja ewaka n'asangawo omulenzi oyo omulenzi omwewaka eyali badde nga mukoddomi wa Martin agamba ayiwawo omubiri agamba oyo mukwano gwange nze namuleeta wano ayibirirawo omubiri sister wa mugamba aleme kukuwa amugamba nze namukola ki nze namuleeta wano namujja ku mupiira mukwano gwange biki taata nga omuntu alumirirwa famire ye akwata mutabani we n'emuwala we abatuuza anenya muwala wa mutabani we okuleeta nga wa buli muntu ne ate agamba muwala we nti weekengerenga nnyo abantu ono bakola ki baleeta oli mulenzi oli muwala ajja kukolako ekikyamu taata nga maliriza ndowooza nga anenya mulenzi nga mugamba toddanga wano ng'amukwata bagenda ku erosi ebigambibwa nti erosi ne batula mu misango gyabwe ne bakimaliriza omulenzi ne bamugamba ddewa ewaka omulenzi teyaddaka era waayitawo akabanga katono nnyo omulenzi ng'akola ki ng'akomawo bw'akomawo omulenzi ng'atandika okulwala mu kulwala okwo nga omuwala yeeteeka ku mulimu gw'okujjanjaba omulenzi jjukira sente taata zaaweereza ze bajjako bagule ekyokulya ewaka baguleko n'eddagala ly'omulwadde batandika okubeera nga bamuwa eddagala n'ebiruluuza bino bigambo bya muwala omuwala agamba nti yajjanjaba omulenzi n'atuuka ng'awulira kimukalubyeko n'amugamba naye weetonde weemenye odde wa maama mukubire essimu omugambe maama ndi mulwadde omulenzi kye yakola n'akwata essimu n'akubira nnyina n'amugamba maama nkola ki ndi mulwadde maama teyafaayo ekyaddako era omuwala n'addamu n'akubira nnyina w'omulenzi maama yagaana okukwata ate nga namba akola ki agimanyi n'abeera ng'amukubira maama yagaana okukola ki okukwata omwana ng'alwala bw'alwala kakati tutuuka ku nnaku z'omwezi nga 14 February si ye Valentine omulenzi lwafa bino bigambo bya muwala tutuuka ku lunaku lw'omwezi nga ennaku z'omwezi 14 omulenzi lwafa omulenzi yali asazeewo agende mu tawuni ng'agenda kudda ku ssomero
kati agenda mu town anone engatto ze omuwala era amuwa omutwalo mulamba agende mu town amala agende ku ssomero kubanga taata yali akubye essimu ng'agenda kukola ki kujja omuwala nga omulenzi agenda kati mukugenda yali tategedde nti taata w'omuwala akomawo wabula ng'amaze okugenda kuba oli yakeera 11 akole ki agende ng'amaze okugenda taata akuba essimu ng'amagamba munfumbire emmere gye nsinga okwagala ngenda kujja kati oli teyategedde nti taata w'omuwala akoma alina omuwala amanyi oli yagenza agenda kugenda mu town kujjayo ngatto zamala agende mu ddwaliro amira mmere gende ku ssomero ng'omuwala afumbira kitaawe emmere biki taata ng'akomawo mukomawo omulenzi ate yali yakomyewo nga bano tebamanyi ng'ali mu nnyumba era ono taata bw'ajja omulenzi bamukwata bamuteeka mu kisenge bamuteeka wansi w'ekitanda bamukweka bwe bamukweka taata yalinga azze ng'akimanyi nti mu nnyumba mulimu omuntu era yatuukira mu kitanda wansi ng'ajjayo yatuuka ng'akuba bano bombi abalenzi n'omuwala ng'abakuba ng'agenda mu kisenge ky'abawala ng'ajjayo mulenzi ng'amukuba wabula omuwala agamba nti ku mulundi guno luli taata omulundi ogwasooka yakuba nnyo omulenzi wabula ku mulundi guno teyamukuba nnyo wabula olw'okuba nti omulenzi yali mulwadde okyegeera nti akantu konna konna ng'oli mulwadde kasobola okukutta kati kwe kwaviira okufa kwani okw'omuvubuka kati bana story eyo bw'ogigattagatta nendaba ne story ya maama gwe bagamba kubanga abantu b'okukyalo bazze ne bawa obujulizi tumulenzi tubadde tumaze ebbanga tukola ki tumulaba defense ayogera ebintu byebimu ab'okukyalo boogera kintu kyekimu wabula maama ne director w'essomero bakontana bo bagamba nti omwana ku lunaku olwo yava ku dduuka lwe yattibwa bafuna obutakkaanya n'amugamba maama omuwala yamulenzi yamugamba ngendako mu mupiira n'agenda mu mupiira ku nakivuba okwo bw'aba ali mu mupiira bagenda okuba ku simu ng'essimu yavuddeko dda n'agamba ndowooza yagenzewa naye gye baali bamugambe tufo todda totulinda bwegenda bugenzi waka togenda kuvaayo bukyali bo bagenda ewaka bagenda okutuuka ewaka ne beebaka ziba ziwera nga 45 director w'essomero n'akubira maama n'amugamba owaayo eno si birungi omwana abankwaze eki bamusse kakati kantandikewo nti abantu abasinga obungi kino nno mukigenderere alusazi mungi ennaku zino alusazi mu kubeera omungi muveeyo mufaayo nnyo mulimu abagamba nti badde nyinamu 3 zange 5 zange sijja ziryako kyamisana oba sijja ziryako mmere naye 5 ezo z'okukulidde oba 2 ate bw'onaalwala nga alusaza asukkiridde ojja fulumya ne miliyoni nezisukka 2 nezisukka 5 so akati alusazi mungi nnyo bambi mufeeyoko aye tula nnyo bya butto okitegeera omutokerera ku kindaazi tokerera simanyi ku bintu bya butto nedda muntu kera atisi ku kintu ekiri dry ekyo sobola okubanga okirya kubanga bw'okirya n'onywa ne chai kitegeeza butto agenda kwesengejjadde waggulu ate atandika okuba nti akose obulamu bwo so otandikidde naye ku ky'omuwala n'omulenzi ne taata kati omuwala yes ayinza okubanga amazima agatugambye naye nga tegaweddeeyo kubanga kubaako ne interest ne gundi eno kubaako ne kyetuyita omuntu okubanga alinamu interest emu oba endala interest y'omuwala kyoyagala okugamba nti kubanga byonna omuwala bye yakuyogedde bikuba maama maama yasula obuvunanyizibwa bwe kati ng'omuwala mu contest eyo omuwala ye n'atwala obuvunanyizibwa bwa maama ne taata bwe baalikoze ku mutabani waabwe so kakati kino kibaamu personal interest katugambe we tutyo tetuganye omuvubuka ayinza okubanga ebbanga eryo yalimala ewakaawo ew'omuwala naye ate ekintu ekirala ekiriwo nti
omuwala era toyinza kubanga you deter from your family. Toyinza kubanga family yo givaamu nnyo. Alo okulaga nti side oli nnyo ku ya mulenzi. Titata bamusibe emyaka n'emyaka. It can't happen. Okitegeera. So atubamu ne kali. Ka personal interest yako katonotono. Mukwogera kw'omuwala bw'omuwuliriza. Tali nnyo side nti ali nnyo side ya taata nti taata. Alaga nti taata be yakola at least ye kyalinga kituufu okukolebwa kubanga obusungu bwe yakolesa biki which is fine. Which is fine. Naye ensonga nga bwetambula nga bweri dialogue asobodde okubanga agituleetera kati we need all the parties to come. Baka tutu luli twasoka ntuli ogwakawala tunawulya gwakalenzi kati n'ogwakalenzi twaguuliddeko side aka twetaaga pate endala ejje kubanga ati ofunye entanglement egamba nti eno side eya director w'essomero ne maama w'omwana balina kye boogera bo bagamba kuba bonna interviews abo kweziri bagamba nti abbo omwana yava ku dduuka akati bannakyalo boogera lulimi lwe lumu ne defense ne taata n'omwana omuwala awo bannakyalo bali ku kyalo eki kimu era maama we yaviiridde agambe nti awo balina kwogera kintu kyekimu bagamba omusajja akatta eyatta azaaliddwa okwo kwakulidde era kwe yawasa n'omukazi gwe bale nnyo akati mu nsonga ezo twawulyako n'ekyambu simanyi omuthimbo gwali kutambula gwe mama yagoogera maama w'omulenzi ngutya omusajja si ekyo tuyitiza kikakasa ekyo nkigaana omanyi lwaki n'otunuulira taata tomulabako ssente zeagenda ku kyakya ate mpozi maama ali e Canada obuwiki tutali sure nti azirina zasobola okuyiwaayiwaawo akati ensonga ziri bwezi zonna totolya ku kintu eki kyakufa okitegeera nti abantu omuntu n'omulaba nga mulaba abantu balina ebirwadde byabwe okitegeera nti yesi taata ogenze aku eroso waabyo omusango maze okuba nti oguwaaba togenze ku poliisi kugufayiringa nti kati poliisi yandibadde determinant negamba nti file number gundi yiino wano yono yajja nasobola okubanga awaayo ng'agulawo fayiro ey'omuntu gwe yasanga mu makaage nga si muki nga si wa family otegera akati awo reference eya family eya documenting eri ku police ebe speaking louder than any other thing akati mu nsonga zino zonna tukyawulira ebigambo bingi tukyafuna bingi ebivaayo keeyo naye omuzadde w'omulenzi maama ye nga ye kiki ekyatuuka kubanga ekintu ekijja omwana ewaka okumala omwezi tekiba kya miya simanyi agenza watu n'alwayo n'alema okudda ku dduuka nedda kiba kiralamu ekyagobya omwana okuva ewaka maama akitubuulire kyali ki ekyayita omuvubuka okuva ewaka anti ye maama agamba ako kantu katono nnyo maama agamba ye omwana we tavangawo mu settlement za maama agamba n'olunaku lwafa omwana lwafa yava ku dduuka okitegeera ku lunaku lwennyini omwana lwafa yava ku dduuka n'amugamba ngenda ku mupiira kuba abadde ayagala nnyo omupiira n'amugamba ngenda ku mupiira ku Nakivubo bw'agenda ku mupiira n'amugamba nti ffe totulinda era bw'ovaayo totulinda tojja na ku dduuka genda bugenzi waka bagenda omuddamu mukubira essimu nga bagamba omwana afudde ye tamanyi bino ennaku ze mugamba nti amaze ennaku nga tali waka tekiriwo naye nga natuludde interview endala Saimera yagikoze eya security omusajja wa skali agambibwa okubeera nti ya skali wa family ya maama tata maama wa mulenzi naye nga agamba omwana we abadde maze ennaku taliwo ebbanga nga taliwo banga deni yes yagambye abazadde maze banga taliwo akati nze I'm finding it difficult nchicha ndemi okubanga contemplatinga kubanga nchinyonyoka kachogere bwentyo akati mu nsonga ezo kubanga omwana ono avudde eka maama tutaddeewo ko muyigo
gwa kunoonya kubanga mama alina sente mama alina kasente adi nze nkikyannumya omutwe omwana ayinza okubanga alira ne Christmas ewaka nga tata toliiyo tata w'omuwala tata w'omuwala yes kyannumya omutwe tata w'omuwala kyannumya omutwe agamba akola safari ekyo which is fine naye ennaku enkulu zino waakiri kisoboka Zaaka nze nnyinza okugamba nti maze yes mbeerawo ewaka era nsobola okudda naye nnyinza okugamba nti nze abe wange bamaze Christmas eziwera ennya nga njija ssaawa 10 naye ng'okoze otya ozze kati waliwo oli akola esafaari kati kakiriwo ekiti ebintu bino bizibuzibu nti nze kigenda kuzibwa lya nnyo okuba nti omuntu anzikirizisa nti tetuganye omwana ono yagendayo n'asobola okuba nga abeerayo n'ate kitunuulire mu kino kitunuulire mu gundi eno mu fulemu eno eyo gamba nti okufa kwatuukawo ne basooka ne babuza buli kimu kyonna ekikwatagana ku muwala kitya ebifaananyi by'omuwala birabako mu kutandika tetwabirabako si ekyo n'ebyo nvubuka twali tubiraba era byebyo si ekyo eby'omuwala twasooka kufuna bya muwala mulala gwe tutamanyi kaakati kiba kitya kirowoozeemu ng'abadde ateekebwa omuwala nayo kirowoozeeko nga bamuteekateeka okukola ki okujja emboozi eno gireeta bw'ati nayo kirowoozeeko which is fine waliwo akalenzi akalala kenadde mpulira kali mu myaka ndowooza nga 12 wiiki mmeka ezibadde ziyiseewo nga yakafa oyo omulenzi 14 yafa 14 wiiki ng'emu n'ekitundu oba 2 wiiki ng'emu kitundu yebadde yiseewo mwana muwala resurfacinga alabika kakati oluvannyuma lw'okukwata taata nti emboozi nga bwe nagambye ebaamu ne kiri taata talina kuba nti agenda yenna era mwana muwala gwajja okuba nga oviiddeko kubanga osiga ekifaananyi ekibi famire yaffe nti ala gwe amusibya that thing can also come in mu illusion eyo okitegeera tetujja kugaana omuvubuka ayinza okuba akola ensobi n'agendayo eri era bamusango ne basobola okuba nti bakola atya bamumiza omusu but kino okiteeka mu contest ng'omuntu omukulu nti yesu omwana kati musinkanye the second time ewaka namutwalako ku erosi kaakati mutwale ku poliisi ebintu balina okukola abantu nti osanze omuntu gwe weekengera nga omanyi nti si memba wa famire mutwale ku poliisi oripootinge singa amutwala ku poliisi omuvubuka ono yanditiddemu n'agamba nti kubanga tugambye tibamutwala ku erosi muvubuka ono yanditiddemu n'agamba nti the next time wali nsangawo eba erosi bandibadde n'obalondoola kati ate era bagamba okusinziira ku maama bo famire egamba nti babayita ku erosi ne bayita ne maama agamba nze sigenda mbadde sisinkanangako muwala sinkanangako taata w'omuwala sinkanangako wadde erosi yaawo kati ogwasooka taata omwana agambye nti ogwasooka taata yakuba nnyo omwana ogwasooka ogwo ogwasooka gwe yamukuba ng'era amukuba ku ki ng'era famire eno era tevaayo famire yaani nyeeno ey'omwana omulenzi ye nga omulenzi kyekimukuumira nga baza nomukuba emigga egyo asa kuvaawo anti yabadde talina waalaga ng'oyina ewammwe ewaabwe baafuna obutakkaanya butakkaanya kyobo maama atunnyonnyola obutakkaanya kyobo obaleetera omwana okubanga ne bamukuba emiggo tawulira akyasigadde eri kitwagala okubanga bakikiriyalinge we need to know that emboozi eno ekyalina loopholes nnyingi nnyo ekyalina ebirumira bingi ekisooka mu byonna nga tukyali awo ekisooka mu byonna bw'owuliriza emboozi za maama erimu ebirumira ekisooka mu byonna maama alina confident nyingi eyafiiriddwa omwana evaayo mu kamera wadde omanyi mulimu omuntu okuvaayo n'akaaba naye ng'olaba amaziga akakamakake nga mukalu maama yabadde mukalu nnyo mu mboozi ya Zubeera gye yabadde nayo nga maama mukalu oba siwe ekyo nakyo mpozi oba omwana siwe mpozi ekyo nakyo because nze ku kintu kyemmanyi obuzadde buluma awo side zonna obudde bwonna nti
maama afiiriddwako omwana mu wiiki emu n'ekitundu ng'amaze omuziika ku mbeera z'omwana omwana gw'abadde naye ebbanga lyo lyonna tosobola kwogera statement, tosobola kwogera eddakiika 5 nga tonafunamu memories ez'omwana wo ezikuleetera okuyiwa ku zziga. Kubanga n'ekirala kye basobola okuba nti batunnyonnyola abantu mbu bannakyalo babuuza nti tewatubikira natubikira ekyo yes ekyo nsobola okukibikirira ku maama which is fine okuba lwaso akatono nnyo omuntu waafiirwa awunga ekyo kimanyi nti osobola okubeera nze nina mutabani wa senga wange yafiiriddwa omwana tubadde nga twogera frequently naye yerabidde okunkubira esimu era nategedde agenze kuzika ne mugamba nange akojja neerabidde so omuntu bwafiirwa akola ki awunga kakati biriwo ebiti omuvubuka ntalina taata gyali naye bayawukana ne maama taata ali ku bibye ali ntebe eyo maama abadde eno matukawanda kati tukyalina obuzibu bunene nnyo nti famire ey'omwana omulenzi tebali concerned mwana waabwe ku mwana kubanga we expect taata badde avaayo ko naye agamba omwana wange tetunamulabako maama taata wa complain webale nnyo kati tutuse ku taata nti bayawukana ne maama taata bayawukana nani ne maama maama wadde awangala ne bana abaana be abaana babiri omuwala n'omuki n'omulenzi kakati nze kati wekindetedde okubanga kinconfusinga either omwana ono nga either oba bamusiba ku taata kyava yanoba kubanga oba ne maama omwana ono yatuuka akadde n'amutama olw'okuba nti yamulemesa taata we you get a thing nti omuzadde nga bw'otugambye nti mimo tesobola kubanga teziddayoko n'okkiriza kuziga nogamba omwana wange bamusse wakiri okyogera ng'omwana akuluma ng'okitegera kakati ebintu bino bikyalimu ebintu bingi nnyo bye tulina okuba nga tumanya as of now tukitwalira awo kooti ejje otubuulira kyatambula kitya n'abajulizi bajja kujja baleetebwe nabo batunnyonnyole naye emboozi zetuwulira obuwulizi zikyali emboozi tetunafuna kye tuyita conclusive. Kati nze kye naalisabye famire zombi saidi ya maama ne saidi ya taata atuve mu kusaawa eno mu omwana yattibwa natta omwana wabewo reconciliation wakati wa famire zombi buli famire tutuule wamu tumanye ensobi yange eriwa okitegeera nga tetunayingizaamu na government because kati kusaawa eno omusajja yatta era omusango gwaliko gwa murder which is guyinza okukyuka negudda ku bagita ki attempted murder okitegeera nti yes yatta maama nafiirwa naye obunafu bwange bwaliwa bwe kibanga kituufu ng'omulenzi yabadde ew'omusajja emyezi 2 okitegeera maama yeekube mu mutima nga ye agamba ebyaddala nga nze nange ndi I contributed to my son's what death. Ne taata atuula agambe nti yes nakozesa obusungu obuyitiridde oba okuyita we naalikomye bakendeze ku kibonerezo kubanga kati jjukire essaawa zino nga bwe kiri essaawa zino tokyasobola kubanga olina kyoze emabega because kati ne family zibanga tekiziri family zipulize out ekiriwo nti kati government ya steppinze in automatically okitegeera ate government mu steppinga in guno bakututedda nga murder case okitegeera naye kusaawa eno they reconcile nga bwe wasobola okubanga oyogera bamala okuba nti bali reconcilinga ne batula ne bateeseganya bakiyinza okuleetera omulamuzi okugamba nti katumukendeereze ku kibonerezo ate automatically bw'okusinziira kubanga obujulizi obuliwo ku ssaawa eno naddala ku butambi bwonna defense w'ekyalo ali crucial nnyo mu musango guno because nobaali batwala omulambo guno yaliwo okitegeera so kitegeeza mu w'obujulizi wa nkizo okitegeera kakati
bwe tubanga abantu b'ekyala abasinga obungi bagamba babadde nga balaba omulenzi ono for 2 months nga waali ku maka ga family eno ne tuleeta omukozi nga naye asobola okukakasa nti ebyaddala omwana abaddengawo wano era nze nagamba taata ne mugamba ono waali mu nnyumba okyegeera omwana omuwala ku settlement gye yakoze bwe balaba abakakiiko akalamuzi bwe bakalaba obujulizi obwo omwana omuwala bwe yakoze okyegeera kitegeeza mama contributed a lot to the death of his daughter. Akati kiriwo ekiti nti bano bonna byonna tubirabye era byonna bisobodde okuba nga byogerwa but ekyenkaluubiriza kwe kuba nti omuzadde ono omukyala bambi teyafaayo nnyo kumanya mwana teyafaayo nnyo kumanya nti omwana wange kyekimuliko ye abeerawa. Abazadde balina besuulira ogwa nagamba ogwo nagamba nti mukasita mukulu yamanyi gyali but kasita mukulu yamanyi tomanyi kyayitamu. Webanga bugagga bali bukulimesa ne business wakera ngogenda okubanga okola essaawa zino nga zali zikwetera omutima gw'oguma nti omwana kasita yamanyi obulamu bw'omwana gw'obadde okolera yeggwe ngomanyi nti aze kasita nthrivinga mu business zange siina kinkutte bambi kibi nnyo nti essaawa zino naawe maama nga obadde okyoga naye avunaanyizibwa ayinako ettafaali ku 20 at least ku 100 erako 20% ezayita omuvubuka ono okuba nti akola atya afa nti omwana ava atya ewaka okumala eryo ebbanga lino nga mama tofudde tutule initiative yagamba nti kamunoonyeeko bwe kiba kituufu baba tukyawulira allegations nyingi tukyawulira ebiboozibozi nti ye mama akyegaana naye bwe kiba kituufu nga omwana omulenzi ono kyetwagala what we need right now muganda w'omulenzi ye ayogera ki omuwala era mama tasobola mukkiriza tasobola kwogera because tasobola kwogera naye omuwala katisa mulenzi n'omulenzi muganda w'omuwala bo bye bayogedde okyegeera biraga nti omulenzi abadde abeerawo naye byonna katusabe nekyensaba poliisi poliisi bwebezze ku kitundu gambe enjega ebeddewo nze nno bbawa amafuta gwabawa nga nfiiriddwa omuntu wange gwabawa kati lwaki simujja obujani mutwale eka nenziika gwabawa bakati jjukira n'ambulensi zokka ssebo edda omulambo nze abantu emirambo gye basinga okutwala bagitwalira mu kabangali kati poliisi gavumenti egiwa amafuta era bagamba nti waliwo ez'amafuta obadde eseza amafuta kitegeeza ajjamu kimanga 8 oba 10 oba emu webagalidde anti kaakati ngattamu ebintu n'embiraba oba buvunaanyizibwa bwa poliisi tetulina clarity ku ekyo ekyogamba nti either kubanga ne poliisi mama yavudde n'akyogera n'agamba nti bansaba ssente emirundi 3 kyetegeeza ekya clarity ya poliisi tevanga ng'ekitongole ne batugamba nti ffe bwe mutukubye essimu amafuta muyina gamu obaka gavumenti naye wekikati bizibuzibu ebintu ebyo naye katulinde atulabe nga bwe binaatambula emboozi eyo ekyetaaga okuba nti tuginoonyerezaako nnyo ne tufuna obujulizi bwennyini obumala naye saasino buli omu atugamba kike buli omu akyali ku sayidi ye buli omu akyalina obulumi buli omu akyalina ennyiike buli omu akyalina ekiruyi kala tugenda funa mboozi ntuufu naye nsaba abantu abanoonya omwana omuwala naddala because she's 16 akyali ataneesalirawo mu bikintu byonna byagenda mu maaso wadde emboozi yabadde eflowinga because natunulidde omwana omuwala ali 16 sijja kumugamba kinga nina 16 years waka she's coming to 16 my daughter naye nga ndaba ebigambo byabadde biva mu muwala obuvumu bw'omuwala wange tasobola bufuna simanyi oba eba karakita ya muntu no ze nalabye bode y'omwana omuwala oyo tabitayiza kuba 16 bode y'omwana omuwala oyo at least aba mu 18 because my daughter Edith ange mugwo omukaaga agenda kweza 16
kati kankubuulire nalabye body posture body posture y'omwana anyway tetujja kubanga tukonda ebinga but I saw the body samu ebituli ebirimwe body posture y'omwana oba tasobola kubanga ali 16 oyo no never oyo omwana ateekwa okubanga ali mu 18 oba and above kuba the truth omwana omuwala college yabadde alina nga ndaba muwala wange tasobola jiba nayo waka n'aleeta newemba nkola safari n'aleeta omulenzi nga beeyagala n'abeera waawo birinagulabye oyo omwana tayinza kuba mubaamu muwana baana tuganya bana covid bakula tukiganye n'abaana balala oyinza okumusanga ali mu 14 nga alina omubiri guli gwennyini naye ono engeri oba omutunuulira butereevu bw'oti ng'omutunuulira tayinza at least ku bantu bemmanya bali 16 tayinza kati awo ebintu ebimu tulina okubitunuulira birumira bingi naye nga tusaba family zombi zikole reconciliation wakati waabwe bombi bamanye ensobi zaabwe bonna bweba naye tununamu buli omu n'amanya ensobi ye then zijja kubeera kisobola okubeera nga kikola kitereera because buli omu ajja kwogera byayogedde byonna boogere bye boogedde naye buli omu ajjukire nti nkyalina family y'okuprotectinga ate n'ekirala tujje nnyo abaana kati mawulire family zombi tetwagala nnyo okukakasa wadde kati omwana bamuleke omwana omuwala bamuleke engeri gyeyakoze program ne Saimo kati bamuleke mulinde mu kooti at least kubanga ekiriwo essaawa zino kiri ekintu kimu kyokka era omwana alina trema ye n'oba omulaba ng'ayogera za list omwana yakakasizza nti ayina ennyiike no yafiiriddwa omuntu gw'abadde ayagala otegera nze namulabe nga ayina ennyiike kubanga n'amazika ge yabadde kale n'enjogera yalaze nti ayina ennyiike ekitali ku maama no yes omwana omuwala yalaga nti yafiiriddwa ayina ennyiike yes okitegeera so kakati naye kati alina kati nti kyekugambira nti ayina ennyiike omwana omuwala ayina bibiri omuntu gwe yakalaba omwaka gumu webale nnyo naye maama abadde n'omwana for 18 years oba 19 years oba 20 maama ye talina nnyiike yakulaga nti tagiyina yakulaga nti mukalu kati ekikulaga nti ekyabadde ku mwana ono either si wuwe oba wa muganda we oba ekirala ayinza okuba ngo ayinza okuba omanyi abazadde mubaamu azeka kubule kino mangi yes nowanga nkuze entuuse wano nofuna ekindukako omulaba nga asatira otegera era omulanga amasimu akubaga kumukumu mwana wange gyoli kubanga mbeera nzeka mwana wange gyoli oli bulungi biki otegera ekitungu ekyo ye kakusiikire kasente kano biki n'ebisigadde wadde oli mukulu naye omukadde asigala gamba kankusiikire kasente kano kakuyambeko otegera so kati osanga omuzadde ng'ekyo ekintu takiyinaamu humility ak'obuntu wakiri kasigazi ak'obuntu onakuwalemuko obagambe nti a moment of silence haliso sheddinge ku maziga shed some tears maama anyways atuleetera ebibuuzo bingi ku mwana we yafudde bibuuzo bingi nnyo bikyalaginga tebiina ansa naye katulinde bwe kibanga kituufu omwana ono nga yabadde mu maka g'omusajja emyezi 2 maama alina ebyokuddamu bingi baba ebibuuzo bingi byalina otuddamu wadde ebimu tayinza bituddamu naye bingi byalina otuddamu omwana because abaana bakola ensobi obusungu ne bubaawo obusungu ne bubaawo ate abaana bano bakola ensobi mind you tolinawo olisanga mwana mutereevu taliyo omwana ekimutuumya omwana nti kukola kwegamba kukola bintu biri crazy bintu biri awo bitategerekeka kati gwe omuzadde kikufuula omuzadde kubaako nakukubirya mwana uno kumuzza kyobola era bagamba nti omuzadde ekyaliwo kuba nti gamba nti awazaala ekibi akola atya akiwongerera okubirira noga mwana wange kino ne kino kubanga katikatu for my example wavange waka ennaku ngeso balumu n'ogendako ewo mu bantu abalala kati nateranga kugenda ng'eruzira eyo amabakali ffe nga tubeera wano atewa namuwongo okitegera abazadde we baali babeera akati mu nsonga ezo ng'ogenda okudda enkeera yesu wanyizeku katono ankadakubuza wabaddewa omanyi nti wankubisizza emmeme nga polisi nendipootinga a missing person
okuripotinga omwana yamisinze. Mu bigambo by'omwana yagambye omwana omuwala n'agamba baddeyo anze WhatsApp because by the nalabye ndowooza family zonna zaatuuse ekiseera nga zifigitinga because family y'omuwala yatuuka okuyiwa WhatsApp y'omuwala yonna. Ne WhatsApp y'omulenzi kubanga yali mu simu y'emu ey'omuwala nga mwe muri WhatsApp y'omulenzi mwe muri WhatsApp y'omuwala kati byonna baabiyiwa ne bagamba nti maama badde bali retrieve kuba omuwala yakkiriza naga mugende mu retrieving WhatsApp yange mulabe ebbanga kiri ayogedde nga ne maama we nga amukubira n'amasimu ayinza okuba nga yagaye naye mugende ku simu yoba ku yange mu retrieving muddeyo mulabe ebbanga omwana mulenzi ono lyabadde akubira nnyina nga amugamba nti artist yeetonze amuddiremu so bwe kiba bwe kityo ebintu byonna nze kyensaba famire zombi zituule wadde omusango gw'okutta guyinza obutavaawo naye artistiko okendereza ku kibonerezo because ng'omuntu tula obwebuuze nti singa omwana ono nga bituufu oba yabadde wange namusanze mu maka gange for the second time how do I react? Ennaku zino tulina ebintu bibiri ebireetedde famire okusasika nti ennaku zino abasajja beesuddemu jjulume naye n'alowooza nti akikola kubanga musajja taneenyezebwa ne batandika okuba nti bawungeeta tukuyita kuwungeeta kuwungeeta webityo webityo akati mukubanga omukyala wali omukyala omulabye yasobodde okubanga akwata omwana we n'amusala myaka 3 yamusaze obulago naye nga mwana muki mwana we kakati mu nsonga ezo kigambibwa mbu twakiwulidde era kigambibwa mbu omukyala mboba yateebereza bbaawo okuba nti yagenda mu bwenzi n'ayenda kati awo omusajja singa ye yabaddewo you get a think akati mu nsonga ezo omukyala ono obusungu abukwata abuteeka ku mwana amutta bali kwebyo mulimu ebintu bibiri mu ky'omukyala ono okubanga omwana yasobodde okubanga mutta mulimu ebintu bibiri ekisooka abasajja muno tuzungira osinkana omuntu nga ye mutuula ku ngo abeera ku ye oba nga yasawula naga kati omukyala yono goyina ngenda kubanga musawula mukola ekikyamu wayazigatta asobole okubanga atta omwana wabanga abadde akuzaayo eri kubanga mulimu abasajja nga ye asobola okubanga musajja mukulu ng'ono omukyala gwasinkanye ng'ayina amakage naye ng'ono gwasinkanye owokubiri kano omukyala n'agamba nti mumunkolera ekintu nti abadde amweyinuza nga amutwala ng'oluusi asula nayo mumunkolera ekintu aleme kubanga addayo kati gwe omanyi nti gwe mukyala asooka era n'omwana omuzadde emyaka 3 omanyi nti gwe mukyala asooka kuba omwana omusajja alina amaka amalala okitegera so kati mu musango ogwo oba mukutte ono omukyala mukole ne olaba nti yamala okukola ekikola ekyo kyakaliwo kyali kimutembye we yamala okuba nga akikola n'akwata omwana n'amwebasa mu lujja omusenyi nga gukulukuta amwebasa tukumpi n'ekifuba kye alagira ddala nti kyenkoze nange sikitegeera bantu babeerako ebizibu byabwe bantu babeerako ekintu nga kibatembye kale katusabe famire ne poliisi ne akakiiko ka kalamuzi katule mu nsonga zino wadde waliwo okufa kw'omuntu ne artistiko basobole okubeera nga basobola okukkaanya artist ekibonerezo kikendeere because maama alina obulumi naye olw'okufiirwako omwana we ate noono yabadde n'obulumi obw'okubeera nga omwana mulenzi ali mu kwonoona muwala we gwalinamu essuubi sofa nga amwonoonera n'amakaage so tusabe famire zombi zisobole okubeera nga zisobola okuba nga zikola ki zikkaanya kale katukomewo katono tovaawo